Alright, Yesu yeebazibwe nnyo, mbalamusizzaako. Owooluganda ono agamba nti Katonda yagaba ekitiibwa kye ate nga yagamba nti talikiwa mulala mu Isaaya 42:8. Kati ate tulaba nga Mukama waffe Yesu alinga gwe yakwasa ekitiibwa n'akimuwa ate nga yagamba talikiwa mulala. Bw'atyo Oluganda bwe yabuuzizza ekibuuzo kye wano, yakimbuuzizza olunaku olwajjo ne mmugamba nti nja kuba nkuddamu. Kakati Katonda tagabanga ku kitiibwa kye. Mark this. Katonda tagabanga ku kitiibwa kye ate tasobola kukiwa mulala. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kya Isaaya essula ya 42. Isaaya 42:8 lunyiriri olw'omunaana. Nze Mukama, eryo lye linnya lyange, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, newankubadde ettendo lyange ery'ebifaananyi ebyole. Kati owooluganda wano yasinzidde n'agamba nti ate tulaba nga Yesu ono alinga eyaweebwa ekitiibwa. Kusinziira mu Bafiripi essula ey'okubiri n'olunyiriri olw'11, Bayibuli egamba etya? Bafiripi 2:11 egamba bw'eti. Era buli lulimi, tandikire ku lwa 10, buli vviivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu aba tamuwadde ekitiibwa. 11 Era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe. Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Owuliddewo bulungi awo? Kakati kiri bwe kiti. Katonda tabangako na muntu gwawa kitiibwa yenna. Era ekyawandiikibwa ekya Isaaya kituufu. Ekitiibwa kye talikiwa mulala. Ekyo kituufu. Tasobola kukiwa mulala. Kakati gwe bw'obanga otunuulira Mukama waffe Yesu, leka kumutunuulira ng'omuntu omulala. Kubanga Bayibuli egambye nti talikiwa mulala, nedda. Kati bw'otunuulira Yesu, Yesu Kristo ye Katonda Kitaffe yayambala omubiri n'ajja gye tuli. Wangi ekitiibwa kya Katonda takigabangako, wabula kyalinga bwe kiri na kati kiringa bwe kiri nti Mukama waffe alina ekitiibwa. Twannyonnyola nannyonnyolako ku Trinity. Trinity ye true God's nature. Trinity oba obusatu ye nature ya Katonda. Kwegamba ye obwa Katonda bwonna bwonna butudde mu busatu. Trinity. Kakati nabagamba nti woofiisi namba 1 ye ya Kitaffe, woofiisi namba 2 ey'Omwana, woofiisi namba 3 ey'Omwoyo Omutukuvu. Naye nga Katonda ali omu mu busatu. Woofiisi ezisatu ye nature ye, oba okyagala oba tokyagala. That is true God's nature. Atudde mu busatu. Bw'atyo Katonda bw'afaanana. Eyo ye kalakita ye, nti akolera mu woofiisi 3. Kakati woofiisi namba 2 yatuuzaamu obuyinza bwonna. Wangi? Woofiisi namba 2 yatuuzaamu obuyinza bwonna. Era obuyinza obuva mu woofiisi namba 2 bwe bukolera mu woofiisi namba 3 ey'Omwoyo Omutukuvu. Wangi? Ebigambo Yesu bye yajja okwogera mu kitabo kya Yokaana essula 14. Njagala okkirire Yokaana 14
n'olunyiriri olw'11 nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala. Wuliriza, obuyinza obuva mu woofiisi eno eyaweebwa amaanyi gonna n'obuyinza, asaba kitaawe atuwe omubeezi omulala, atuweeyo woofiisi namba 3 wangi abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Kati olw'okuba ye yali avaawo ng'agenda eri kitaawe, kati mu nsi muno tayagala kutuleka bwereere, ayagala alekewo agenda okutubeera. Ye mubeezi, omwoyo omutukuvu, omwoyo w'amazima. Bw'onoogenda mu lunyiriri olw'17 Bayibuli egamba nti omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli, anaabanga mu mmwe, siribaleka kuba bamulekwa. 18 nkomawo gye muli. Kawulidde? Obuyinza bwonna bwonna bwayitira mu woofiisi namba 2. Kyenkugambye wali Bayibuli olunyiriri lweyogedde mu Bafiripi 2 tandikira ku lw'omunaana 9, 10, 11. Obuyinza bwonna erinnya lino eriyitibwa Yesu, woofiisi namba 2, mwatuulamu obuyinza bw'obwakatonda bwonna. Lwaki? Kyajja buzi oba kyaliwo? Kubanga bw'ogamba nti nno Katonda yagaba ekitiibwa kye n'akiwa Yesu, ate yagamba talikiwa, talikigaba, oba totegedde kontekisiti ya kyawandiikibwa. Bayibuli ekugambye sirikiwa mulala, kitegeeza wekiri weewo, akirina, nze nkirina, sirikiwa mulala. Njagala tugende mu Yokaana essuula ey'17 olunya olwokutaano. Yokaana 17:5. Wuliriza, Yokaana 17:5 Bayibuli egamba bw'eti: Ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo wamu naawe ng'ensi tennabaawo. Kiri kye nnali nakyo wamu naawe ng'ensi tennabaawo. Okiwulidde? Nti kino ekitiibwa Yesu Kristo kyalina yali akirina ng'ensi tennakola ki? Nga n'ensi tennabaawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kitegeeza nti Katonda tagabangako ku kitiibwa kye kikwasa muntu mulala, wabula we kyalina okutambulira nakati era we kiri we kitambulira. Kiri mu bwakatonda. Tuli ffenna. Bayibuli egamba bw'eti, Abakolosaayi essuula esooka n'olunyiriri olw'15 n'olw'16. Tusomeyo bulungi twetegereze ebintu bino. Abakolosaayi essuula 1:15-16. Bayibuli egambayo bw'eti: Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye w'ebitonde byonna. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba abafuga, oba kufuga, oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye, era ne ku lulwe. Wuliriza, byatondebwa ye era ku lulwe. Byatondebwa kubanga yagamba bitondebwe. Byatondebwa kubanga yateesa. Katonda buli lwateesa, kitegeeza Mukama waffe Yesu Kristo y'aba ateesezza.
kye kigambo kya Katonda. Katonda ateesa na kigambo. Yesu Kristo kye kigambo kya Katonda. Katonda assaamu ekigambo kye ekitiibwa. Era Katonda yayambaza ekigambo kye ekitiibwa nga ye Yesu Kristo. Yokaana essuula esooka n'olunyiriri olusooka Bayibuli egamba bw'eti nti ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awaali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Ekitiibwa kya Katonda yakyambaza ekigambo kye. Nze sisobola kwawukana na kigambo kyange. Buli lwe nfulumya ekigambo mu kamwa kange mbeera nze. Kati Katonda bwe yafulumya ekigambo kye yakyambaza omubiri. Ate Katonda bw'amala okufulumya ekigambo kye akissaamu ekitiibwa, akyambaza ekitiibwa. Olunyiriri olwokubiri lugamba nti oyo yaliwo ku lubereberye awaali Katonda. Tubikakasizaawa. Njagala ogende mu kitabo ky'Engero essuula ey'omunaana tandikira ku lunyiriri olwa 22. Bayibuli egamba bw'eti: Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera. Buno obunnabbi Sulemaani yabuwa, naye abuwa ku Mukama waffe Yesu. Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimu gye egyedda. Ekkubo lya Katonda we lyasookera, pulaani yonna Katonda gye yasooka okukuba, Yesu yaliwo. Ye yali master pulaana. Tukkirire. Nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe, okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo, ye nga waali. Agambye nti nateekebwawo emirembe n'emirembe okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo. Katonda kino kye yasooka okuteekawo, yasooka kuteekawo kigambo kye. Nga tewannabaawo buziba nazaalibwa. Ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnabaawo. Akati Bayibuli eyogedde ku nazaalibwa, yazaalibwa nga tewannabaawo buziba. Ono ye mwana wa Katonda, ye mubereberye wa Katonda. Katonda nga tannatonda kintu kyonna yasooka kuzaala kigambo kye. Yasooka kuzaala mwana we ate nga kyekyali ekigambo kye. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okusatu n'olunyiriri olw'16, Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo, n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Ndowooza tujja tubitegeera. Wuliriza tukyakkirira olwa 26, ye nga tannatonda nsi newankubadde ennimiro newankubadde enfuufu y'ensi eyasooka. Bwe yanyweza eggulu, nze naliwo. Bwe yakulungula amaaso g'obuziba. Ddayo mu lubereberye essuula esooka n'olunyiriri olusooka. Katonda bwe yayawula, ensi yali njereere ng'ejjudde ekizikiza. Mukama n'alagira wabeewo obuziba, wabeewo ennyanja, wabeewo olukalu, wabeewo ki. Katonda n'ateeka ensi mu oda. Bayibuli ekugambye nti Yesu ng'alaba. Olwa 28, bwe yawa ennyanja ensalo yaayo, wali mu kwawula. Mukama ayawula, ensi yali yeetabudde, kati Katonda awa oda, ye nga waali. Olwa 3, kale nze nga ndi awo gy'ali, njagala owulirize bulungi wano, kale nze nga ndi awo gy'ali ng'omukoza, era bulijjo yansanyukiranga nga njaguliza bulijjo mu maaso ge. Ye Yesu Kristo ng'ali awo ng'omukoza, buli kyakolebwa kubanga ye, kyakolebwa kubanga yalagira kikolebwe,
kyakolebwa kubanga yakoonako sitampu nti endiga etondebwe ateekako sitampu. Bayibuli ekugambye mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula esooka n'olunyiriri olw'15. Wulira, Bakolosaayi essuula esooka n'olunyiriri olw'15 egambye bw'eti: oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye w'ebitonde byonna. 16. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, oba bwakabaka oba bwami oba ki, ebintu byonna byatondebwa ye, era ne ku lulwe. Byatondebwa ye era ne ku lulwe. Kitegeeza buli ekyateekebwawo kwali kwagala kwe. Yesu Kristo tomwawula na Katonda, togeza n'okikola. Togeza n'oyawula Mukama waffe Yesu Kristo ku Katonda, tebaawukana. Bayibuli egamba nti nze ne Kitange tuli omu. Mu kitabo kya Yokaana essuula 14:8 katusomeyo owulire. Yokaana 14:8 Bayibuli egamba bw'eti: Firipo n'amugamba nti Mukama waffe tulage Kitaffe kale kinaatumala. Wulira, Firipo agezaako okwawula Yesu ne Katonda. Olunya olw'omwenda. Yesu n'amugamba nti kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe biti era tontegeeranga. Firipo, njagala owulire bulungi, tontegeeranga. Firipo yali ayogera ne Katonda naye nga tamanyi. Alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekikwogeza nti tulage Kitaffe? Wuliriza, bw'onoogezaako okwawula Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo, ogenda kumaliriza oli confused, bigenda kukusobera ate bigenda kukulema. Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo tebaawukana, bali omu. Omu bw'ati: nze ne Kitange tuli omu. Alaba ku nze, olabye Katonda. Alabye ku Mukama waffe Yesu Kristo, olabye Katonda. Njagala okwebaza Katonda waffe olw'ekisa kye yatusaasira n'ajja mu nsi okutununula, okununula nze ani ensigo yali temanyi, gwani ensigo yali temanyi, n'avaayo n'ajja. Bayibuli egamba nti yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Kitegeeza yajja mu kiti, yajja mu ebyo bye yassaawo, mu ebyo bye yatonda, naye abaali mu ebyo bye yatonda tebaamusembeza kubanga tebaamutegeera. Weebaze Mukama gwe yamutegeera. Kakati owooluganda, Katonda waffe tagabanga kitiibwa kye, wabula bw'onoogezaako okwawula Yesu ku Katonda, ojja kulabanga eyagaba ekitiibwa kye naye ate nga tagabanga ku kitiibwa kye. Bayibuli egamba etya? Yokaana essuula esooka n'olunyiriri olw'14. Bayibuli egamba nti Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekitiibwa ky'oyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Okawulidde ako? Ng'ajjudde ekisa n'amazima. Ekitiibwa kye bwe yajja mu nsi, bano baalaba ekitiibwa kye. Kitegeeza kye kitiibwa kiri kye yeeyogeddeko wano mu Yokaana 17 n'olunyiriri olw'5 nti ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo wamu naawe ng'ensi tennabaawo. Yali mu kitiibwa kya Katonda wamu ne Katonda. Kitegeeza Mukama tagabangako ku kitiibwa kye, eyali akirina akyakirina, era ye kitiibwa.
Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Era bw'onoogenda ye Isaaya yakiraba mu kitabo kya Ngero mu kitabo kya Isaaya essuula ey'omukaaga n'olunya olusooka. Somayo. Yokaana 12 n'olunyiriri 41 Bayibuli egamba bw'eti. Ebyo bye yayogera Isaaya, kubanga yalaba ekitiibwa kye n'ayogera ku ye. Ebyo bye yayogera Isaaya kubanga yalaba ekitiibwa kye n'ayogera ku ye. Mu ssuula ey'omukaaga Isaaya yayogera ku Mukama waffe Yesu. Mu ssuula ya Isaaya ey'omukaaga yayogera ku Mukama waffe Yesu. Ye yalengera mu bwannabbi ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu. Kale n'olwekyo Yesu ne Katonda Kitaffe togeza n'obaawula. Nabagambye nti Trinity ye nnesha ya Katonda oba ekkalakita ye ey'obwakatonda. Obwakatonda bwonna bwonna butudde mu busatu. Mukama abampeere nnyo omukisa, tujja kwongerezaako awaddako. Amiina.